Emabega kao just a few days ago was sparking out debate mu bawagizi. Era omuntu omu n'agamba nti twandyetaazeyo battle wakati wa A-Pass ne Eddy Kenzo. Bannamawulire bagezezaako okutuukirira Eddy Kenzo, battle yagambye alabika battle yagyebalamye nga kiraga tasobola gibaamu. Wabula bwe baatuukiridde A-Pass yagambye nze Eddy Kenzo musinga era ne waaba ayagala kati battle tutolontoke. Njagala owulirize ebigambo bino katukomewo. Tono nnyo bw'osobola n'ommenya amannya. Gwe genda olabe show zaabwe olabe n'eyange. Ani? Bali bamuyitaani oyo gayi yajja loje. Oba yani gayi time yo performing awe yatuuka. Wabulira nga tayina ne yazze kukola. Yasi yaleeta ba dance. N'aleeta ba dance batandika okuzina ne yefuula mbu ali awo ba dancing. Naye yajja mmanyi nti gayi agenda kukuba show. Nze ogendo byagenda okuggwa nga ffe natwamusinze. Yatukubira smoke, smoke twamufuna. Yakuba smoke. Kati wulira kati kuliko kuno ebibwa ebibe kigamba mbu ngambye nsinga Chris Brown. Oba maanyi obwongo mulimu obuugi. Omanyi mulimu muna abantu ndoza nga abeera ku live naye nga obwongo bujjuddemu obuugi nga talina spaces stowalinga bintu by'amagezi. Nkugambye compare me. Sikugambye nti musinga. Beeramu amagezi. Bwana etuwaka yekutuka ng'owulira bintu birala kwata essimu gijjeeko. Wejjeeko essimu ogiwa omuntu awo oleme kwerabisa. Kirabika be bana babbirira data. Omanyi otandika okubbirira data obeera network ziba tezigatta bulungi. Network tezigatta bulungi. Kuliko obu app ku internet kwe babba data. Era keka app kaliko. Tekamuganya kubeera na magezi mu mutwe. Hai, bayimirira ku kkubo ne batega internet yonna eri open. Kati gwe oyagala oyogere nange. Sembere eri. Oswama internet oyagala kummanyira wano online. Gendo onyumye ne bali bwe muswama internet nze nvaako. Ate mubeera mu close proximity kozi mubeera mu bifo byebimu. Oba okitegeera mubeera mu bifo byebimu. Nze mbeewuunya. Johnny Driller ansinga tasobola. Nkugambye tasobola. Bamulabye nga performinga naye ekizibu kye bayina mitwe. Ekisooka Johnny Driller ayimba ennyimba za banne zasinga okuyimba okusinga ezize. Ekyo tukijje mu bbali. Oba okitegeera. Then bwe kijja nti nze okuyimba ennyimba zange ze sirisinga naye ate nsobola okukola omulimu gwakola. Nze ndi dancehall artist. Ndi ragamuffin. Naye you imagine nti ndi ragamuffin nga nsinga abayimbi bonna abakyasinza okuyimba wana basinga. Ninga siri muyimbi. Ndi ragamuffin. Gwe tekikwewuunyisa. Kati golaba tukola sound yemu n'oyo. Olaba tukola sound yemu. Bobanga otegeera bulungi. Nze simba Johnny Driller byayimba nene byayimba mbisobola. Weewoza internet oyagala oyogera ebintu bingi mangu osobola ovaako naye njagala owulize bye nkugamba. Bw'oba otandika okunkompeyalinga tandikira eri ebweru. Gwagamba nti omuyimbi wa wanansinga gwe wandiika ennyimba ze. Ompandikire ne lyrics. Tumanye ne byayimba. Binzo banga tebigatta nga tebimakinga sense.
naye ng'era sitiri oyagala onkompeyalinge n'oyo omuntu oba totegeera gwe n'omuyimbi wo muba basiru okitegedde koza omuyimbi omugezi amanya kyeyeepimako omutunga mugezigezi omanya kiweepimako ate mumulowooza mbu bato mbu just kuyimba nnyimba z'omuganda wange nsobola n'okujja n'ennyimba eddakiika 2 nga temuli korasi nga kwewaana bwewaanyi lyric ku lyric omuyimbi wona eddakiika 3 tayinza ziweza kezibe 2 teweestressinga kwekwate bulungi nnyo okwate omukira ogusse mu bigere otambule ove ku live bw'oba toyina ekyo tekijja soboka kwata akawagu k'amenvu okasiige wansi w'engatto oseerere ove ku live teweestressinga akawagu k'amenvu oba tokayina keewole oba okitegeera keewole somewhere please naye mulekeraawo okunkompeyalinga n'abayimbi abali mu Uganda. That is blasphemy. Tandika na ba Asha, tandika na ba R. Kelly, ate naabo nina bye mbasinga. Abantu abali mu ttuluba ly'endimu eriwangula Grammy okitegeera kati naatera okuwangula Grammy oba okitegeera ku albamu yange eddako va ku eno n'eddako abo bolina okunkompeyalinga nabo tutandikire eyo busimanya otusinga kimu perfume mwani akusesa mbasinga n'ebirala naye ate nze sigenda kwogera ku bya perfume, sigenda kwogera ku ttaka lyennina ekakuumiro, sigenda kwogera ku bya nnyambala. Batebeera ya kuyimba toleeta perfume, toleeta studio mbusimanya nze asinga. Kati nze omu ku bayimbi abasinga studio eyakabi mu Uganda. Lwaki ebyo si bye neesibako mbu ngenda leeta studio yange awo ku stage? Studio simanyi oba bino ebintu mubitegeera. Waliwo ebintu ebikoma ebyo ebiboozi byammwe mumanyi we mubikomya. Owa perfume aleese nnyo naye ekizibu kyayina kiri kimu. Ekizibu kyayina kiri kimu. Perfume ezo tosobola beera nazo. Teweestressinga. Dax kiki obuzungu ng'oyina bungi. Wakopa enviri zange lwakuba kati gunoyongera mu busitayiri bulala. Mwenna mwanko. Nenze yakusooka. Mwali mwambala zibi. Triton akimanyi, Triton lwakyogerako. Triton oyabba sitayiro yange lwakuba yali mukulu kunze ng'olwedi akikuba dda n'ensirika ne munyigiriza. Ekirungi wazze mu green. Kati bwe buvaawo ogenda kudda mu red. Kati neno jayo. Anti mukopa neno